Nyomunafu okwekumira ku Bukedde TV mawulire amalala Minisita wa Microfinance Haruna Kyeyune Kasolo akalatidde bannayuganda okuyiga okutereka ensimbi ezinabayamba mu biseera eby'omu maaso. Abyogeredde Nabweru ne Kasangati bw'abadde asisinkanya abakulembeze okuva mu ssaka ez'enjawulo. Minisita Haruna Kasolo yongedde okusomesa abantu ku nkola y'emyoga n'ategeeza nga bannayuganda batereka ekitono ennyo ng'ensimbi ezisinga bateeka ku mmwa. Amagezi gembawa gakubakola mu nteekateeka ya kutereka emyoga gizena kutereka gizena ki atayagala kutereka ye emumuwandiika ne mu myoga. Abadde mu bitundu okuli Nabweru munisipali y'e Nansana ssaako ne Kasangati yonna asomesezza abantu ku ngeri gye bayinza okugagawalamu ne basobola okuganyulwa mu nteekateeka y'emyoga. Aberekeddwa akamyu ka minisita wa Kampala Nalongo Bien Namugwanya Bugembe ssaako ba RCC abalabudde abantu obutenyigira mu butabanguko. Nga ne COVID akyakusonyiye naye akeekugumu ne kakutwala oba ne katwala omukono 14 oba okuva kati okutuuka nga 14 twagala mirembe era tubasaba mirembe. Bw'annakibiina ky'NRM Tim Muthara batanze okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu nga basookedde mu Kampala mu bitundu eby'enjawulo ng'omugenyi omukulu abadde Idris Kiiza Gamonto. Bagenze mu bitundu okuli Namuwongo, Kibuli n'ebirala era oluvannyuma boolekedde eggomba ne bategeeza nti balina okwongeramu amaanyi mu kitundu kino kubanga Pulezidenti w'eno UP Robert Kyagulanyi Ssentamu azaalibwa eno. Abawange tukusaba batuyambe mwongere amaanyi mu Gomba District mu kalulu ka Pulezidenti. Kamuntu abagumizza nga Pulezidenti Museveni bwe yawangudde edda akalulu bw'atyo n'abasaba okubeera obumu. Obubaka bwensobola okubawa according to analysis, statistical analysis mu ggwanga lyonna Pulezidenti Museveni agenda okuyitawo butereevu. Ye Haji Muhammad Kagwa yagala okukiikirira aba Busiro North atongoza kampeyini kyokka nga batuuze bamusabye okubayamba ku nguudo embi amasannyalaze n'ebirala. Ono atalina kibiina abadde mu ggombolola y'emasuuliita nga bakiratambulira ku bodaboda. Bagamba nti abakulembeze babasuuliridde nnyo mu biseera ebya COVID-19. Twetaaga omuntu anaatufaako obulungi nga tagenda kugenda eri kusirika n'ebiguudo biibyo ate ne waliwo kyensaba ekirala luguudo luulwo. Kyokka bakiragana abantu okukuŋŋaana olw'okutya ekirwadde kya COVID-19 nga basuubiza ensi n'eggulu bw'atyo n'atongoza ne woofiisi ze. Ye Badru Kabuye Mpoza ali kabonero k'essaawa ku kifo ky'omubaka wa Njeru munisipalite akubiriza abantu okwewala ebikolwa eby'effujjo mu kalulu akajja kubanga biza eggwanga emabega. Akalulu kano ke tugendamu ffenna tukuume emirembe kuba akalulu kagenda kuggwa naye si kirungi kalulu kuggwa netuba nga tulina kujja mukomera. Ayogedde anoonya kalulu ku kkanisa ya Christian Mission Church Embiko nga bakkiriza abakulembeddwa omusumba Samuel Lubega bamusabidde essaala ey'obuwanguzi. Okuyita mu balabe be n'okuyita mu buli mitawaana gyonna. Mugemizanyo timu y'eggwanga ey'omupiira gw'ebigere ey'abali wansi w'emyaka 17 eya Uganda Cubs yeddiza ekikopo kya Sekafa eky'empaka za Africa ez'okusunsulamu ezikomekerezeddwa leero mu Rwanda. Uganda Cubs okutuuka ku buwanguzi emeze Tanzania ku finalo ku goal 3-1 eziteebeddwa Ivan Irinimbabazi, Travis Mutiaba ne Ibrahim Juma. Uganda Cubs ne Tanzania zombi zezigenda okukiikirira obuvanjuba n'amasekati ga Africa mu mpaka za Africa ez'akamalizo mu July w'omwaka ogujja mu Morocco. Abasifuzi Kelly Mukandanga wako tayari kabisa. Vincent Mlema Tanzania ni Babaki ili ni Babasi ili ni Babasi Icon